amawulire atoya abantu ne parliament nno jingizamu amaje abamawulire okuba baki abamawulire mukuba baki abamawulire batukoze eki kuba abamawulire kale Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako byonna nakugambye buli mbeera yonna ogenda kugifuna jjukira wali mu makkati ng'embeera ekyagenda maaso ensasa genge ekyagenda maaso abamawulire baalabisenga nabo bajimbiddwa ne babaggalira mu kisenge ekimu ekya paalamenti gwampuliriza era oluvannyuma lw'okubaggalira eyo njagala okutegeeza nti embeera eyatuuseewo gye njagala okubanga nkulaga abamawulire nga babasibidde gye babadde babasibidde ababaka ba paalamenti nga nabo babataddemu embeera omubaka abantu obwedda gwe bambuuza ye Hon Luttamaguzi y'omu ku babaka bano bogenda okulaba mu katambi kano gwampuliriza y'omu ku babaka abavuddeyo era ne bavumirira bino y'omu ku babaka abagezezzaako oba oli awo okusimba Nakakongo newankubadde nga finale etteeka limaze ne liyisibwa naye bambi ababaka abe opposition naye nga si bonna ababaka obufunze ndowooza ababaka ba NUP bokka be balinga abalwanyirwanyeeko era kyova olaba ng'era ne be bakubye era bavudde mu ba NUP mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinze okubanga gy'otulabira kankuwe bino nzija ate tubeere nga tweyongerayo parliament opposition tukanyane abamawulire parliament abatulumiza eno amawulire babaggalira wabasazewo kwekugayange embeera abamawulire atoya abantu ne parliament nno jingizamu amaje abamawulire okuba baki abamawulire mukuba baki abamawulire batukoze eki kuba abamawulire si be balabe b'eggwanga owamawulire endabirwamu okuba waki n'obaggalira ne owamawulire okuba waki owamawulire okuba waki nga ye endabirwamu atwala information okuba waki emwanyi kuba oyagala twala mwanyi owamawulire aleeta information omuggalidde ebweru omuggalidde mu kizimbe tobeetaaga kwogera kati oba oyagala ki owamawulire tewali badde tomuhisa kuba owamawulire akola wakuŋŋaanya amawulire gagende ebweru kyekigenda mu maaso naye obagalidde wabweru obataddemu abasirikale obahalasinze n'ova kinesi so eyongera bweri kupala ebyabwe bali wano kumanyisa nsi kigiri kigenda mu maaso lwaki palamenti bagala zikubuusa bubuusa bazireta byabwe naffe tufulumye tugenze bakanga embeera eri ku paalamenti okuba oluvannyuma lw'opposition twaboyikotize paalamenti nga tukulemberaliko opposition era tuba mu meeting opposition tugenda kulambula n'okuloonya bonna be bawambye babataddewa abali mu ddwaliro batukwembedwa the right honorable leader of opposition honorable Joel Ssenyonyi ne bannaboli nabo balangiridde nabo basibidde paalamenti ekikookolo tulowooza kituufu nnyo okuba paalamenti yafuuse crime scene abantu bakubiddwa abaka bakubiddwa paalamenti tebategeera paalamenti ebireese kusiba tebategeera batwala ebikajjo byaffe kati banoonya emwanyi ekiraga bagenda kumala n'amatooke. From which constituency? Exactly. My name is Gilbert Olanya from Acholiland. Coffee is not a Uganda issue. Coffee is grown in Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda, now in Northern Uganda. To the voters up there, for me, I am happy that this is the time that you will use to identify who is for the people and who is against the people. I recall in the 10th Parliament, we had what we call 20 quarter, and very many people did not come back to Parliament. Even this time, coffee touches the most poor individuals on the ground. So I pray, my dear people, come and support members of Parliament. This is war and an attack on the coffee sector in this country. Let's fight. Tukyali mu lutalo lwa Parliament, jjukira opposition yafulumye Parliament etteeka lya mwanyi twalizize twaliganye twalutesika liyisibwa nga tuwambiddwa SFC mundu babeokuba mundu sambagere amasanyalaze bagagyeko ne bannaboli ne babawamba ne kamera zaabwe ne baziwamba twagambye omwanyi Museveni tagenda agitwalira kakeeka kyeyoleserwatu agitwalidde omulimu gwa mundu naye ffe tukoze naye olutalo tugamba terunaggwa tusaba abantu mwenna
byonna bino zote tukomya wano tubuzeeyo mu byalo byaffe mu konsumansi zaffe mu bitundu kyaffe Museveni tumwanike tumwanamye bannayuganda bategeere nti balina muyaayi. So lutalo lwa mwanyi jukira opposition tuboycottinze house lutalo lwa mwanyi kulaga situation nga bweri babaka ba parliament bwe mukulu anso gigamba kiku mwanyi si olunaku olwaleero Museveni akaspekinze eggwanga kulirawa ne mwanyi batugobe mu palamenti baganda baffe babakutte n'omulala ali mu ddwaliro. So yembeera gye tuliko eye mwanyi opposition oluvannyuma lw'okututulugunya okuwamba palamenti ozingibwako mulimu amayundi omusajja weeyo mukono north abantu banyonyere ku mwanyi abasebo ne banyabo kitalo nnyo twali tuyingira palamenti wano twakwasibwa ebitabo bibiri kwe kwali ssemateeka ne rules of procedure amateeka agavuga palamenti wano naye mu byonna ssemateeka yasigala ng'aliwa za SFC nga bali waggulu mu okuweereza waliwo kyonsiseeko nekikwata ndowooza kibadde omuntu kimutwala kaganga naye kindaza amaanyi nti bano abavubuka ne balina okuvunaanyizibwa okulwanira eggwanga lino. mukulu tayo okuva ekakunto kugamba bannange abantu mwenna bannayuganda nti ensi yaffe eri mu buwambe palamenti bagiwambye ne bajjako amatala ne bakuba abakazi ne bakuba abasajja ne basamba abantu emitwe kwegamba kibadde kintu kya bulabe nnyo kubanga buli muntu yenna abadde asigadde mu kufa opposition nga tulaba obulabe bw'amaanyi nnyo balina kye baagala okuyisako bajjako amataala ne basindika bakifeesi ne bayingira ne babba n'essimu z'ababaka ne babba essimu z'ababaka bakifeesi nga bakuba bukubi bantu nga bavuze nga bavuuko balaba banyedde enjaga nga tetusobola kusobola mbeera eyo eriwo nga beetegese nnyo otukolako obulabe. So olwali kyagenda mu maaso omanyi pulezidenti waffe Kyagulanyi yatugamba tetujjangako kamera wadde basirise bannamawulire naye amasimu kagakolewo. Amasimu gabaddewo byonna tubikutte enzikiza ebaddewo amataala ne bagajjawo abakazi nga bagala batwala ku mpaka ate nga basajja babakutte embeera ebadde mu palamenti mbeera mbi nnyo nti eggwanga we liri kwena eddakiika abaka ba palamenti nga bali ku nsonga y'abantu bannamawulire babagobye mu palamenti babasibire no wansi gye tuzze kiboneka nga bannamawulire beediimye kubanga embeera eno tebereka twabagamba tugenda lwanira emmwanyi naye wano kubadde kufuna kuwona bazze nga bamaliridde okuggyawo buli muntu atakkanya nabo naye olutalo lukyagenda mu maaso ojja kusigala nga tulwanira bannaluganda ku mazima n'obwenkanya. Oweruwero bano bonna babaka ba opposition abali abalwanyiridde emmwanyi tuli mu palamenti bantu tuli mu boycott wansi. Ekisooka njagala kuwoninga nakyemalira Museveni emmwanyi eno yagisangawo bajjajjaffe balima emmwanyi negenda Mbale emmwanyi negenda Ebushenyi emmwanyi fuse ya Uganda n'olwekyo okwagala okunyaga buli kintu kyonna tagenda kisobola era luno lwe lutalo lujja omutwala tugenda musanya tugenda mukolako era muwonyeze tetugenda kukkiriza kuddamu kuzanyira ku bintu bya bajjajjaffe n'ensi yaffe Uganda kubanga ye nakyemalira alowooza buli kimu ajja kukozesa maanyi mulisa maanyi tetugenda kusobola kuba nga tugenda mu maaso nga tukkiriza nakyemalira okugenda ng'ataayaya n'olwekyo tumuwonyeze kino kibaddewo naye tugenda kulwana olutalo okulaba tetumujja mu ntebe lutalo lwa mwanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.